Ebikolwa by'abatume essuula 7 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kabona asinga obukulu n'ayogera nti ebyo bwe biri bwe bityo. Sitefano n'agamba nti abasajja abooluganda era basebo muwulire, kubanga ow'ekitiibwa yalabikira jjajjaffe Ibulayimu ng'ali Mesopotamiya nga tannabeera Kalani, n'amugamba nti va mu nsi yannyo ne mu kika kyo ogende mu nsi gye ndikulaga. Awo n'ava mu nsi y'Abakaludaaya n'abeera mu Kalani. Oluvannyuma kitaawe bwe yamala okufa n'amuggyayo n'amuleeta mu nsi eno mwe mutudde kaakano. So teyamuwa butaka muno newankubadde awalinnyibwa ekigere, n'asuubiza okugimuwa okugirya ye n'ezzadde lye ery'oluvannyuma lwe nga tannaba na mwana. Katonda n'ayogera bw'ati ng'ezzadde lye baliba bagenyi mu nsi y'abalala. Balibafuula abaddu, balibakola obubi emyaka 400. N'eggwanga eriribafuula abaddu nze ndisala omusango gwalyo. Bwe yayogera Katonda. N'oluvannyuma balivaayo balinsinziza mu kifo kino. N'amuwa endagaano ey'okukomola. Awo Ibulayimu n'azaala Isaaka, n'amukomolera ku lunaku olw'omunaana, ne Isaaka n'azaala Yakobo, ne Yakobo n'azaala bajjajja abakulu 12. Bajjajja abakulu bwe baakwatibwa Yusufu obujja ne bamutunda mu Misiri. Katonda n'abeeranga naye, n'amulokola mu nnaku ze zonna, n'amuwa okuganja n'amagezi mu maaso ga Falaawo kabaka w'e Misiri, n'amufuula omufuzi mu Misiri ne mu nnyumba ye yonna. Enjala n'egwa mu nsi yonna ey'e Misiri n'eya Kanani n'ennaku nnyingi, so ne batalaba mmere bajjajjaffe. Naye Yakobo bwe yawulira ng'emmere enkalu eri mu Misiri, n'atuma bajjajjaffe omulundi ogw'olubereberye. N'omulundi ogwokubiri Yusufu baganda be ne bamutegeera. Ekika kya Yusufu ne kimanyibwa Falaawo. Yusufu n'atuma n'ayita Yakobo kitaawe ne baganda be bonna, abantu 75. Yakobo n'akkirira e Misiri n'afiirayo ne bajjajjaffe. Ne batwalibwa e Sekemu ne baziikibwa mu ntaana Ibulayimu gye yagula omuwendo gw'effeeza ku baana ba Kamoli mu Sekemu. Naye ng'ebiro eby'okusuubiza bwe byali okumpi, Katonda kye yayatulira Ibulayimu, abantu ne beeyongera ne baala mu Misiri, okutuusa kabaka omulala lwe yabaawo ku Misiri ataamanya Yusufu. Oyo bwe yasalira amagezi eggwanga lyaffe n'akola obubi bajjajjaffe, ng'abasuzanga abaana baabwe abawere balemenga okubeera abalamu. Mu biro ebyo Musa n'azaalibwa n'abeera mulungi eri Katonda, ne bamuliisiza emyezi 3 mu nnyumba ya kitaawe. Bwe yasuulibwa, muwala wa Falaawo n'amutwala n'amulera ng'omwana we. Musa n'ayigirizibwa mu magezi gonna ag'e Misiri, n'abeera w'amaanyi mu bigambo bye ne mu bikolwa bye. Naye bwe yaweza emyaka 4, n'alowooza mu mutima gw'okulaba baganda be, abaana ba Isirayiri. Bwe yalaba omuntu akola obubi, n'amuwoolera eggwanga omuntu eyali akolwa obubi n'akuba Omumisiri. N'alowooza nti baganda be banaategeera nga Katonda agenda kubawa obulokozi mu mikono gye, naye tebaategeera. Nate ku lunaku olwokubiri n'abasanga nga balwana, n'agezaako kubatabaganya ng'abagamba nti abasajja, mmwe muli baaluganda, kiki ekibakoze obubi mwekka na mwekka? Naye oli eyali akola munne obubi n'amusindika eri, ng'agamba nti ani ggwe yakufuula omukulu n'omulamuzi waffe? Oyagala kunzita nga bwe watta Omumisiri jjo? Musa n'adduka olw'ekigambo ekyo, n'abeera mugenyi mu nsi ya Midiyaani, gye yazaalira abaana 2 ab'obulenzi. Awo oluvannyuma lw'emyaka 4, malayika wa Mukama n'amulabikira mu nnimi ez'omuliro nga gwaka mu kisaka, bwe yali mu ddungu ku lusozi Sinaayi. Musa bwe yalaba ne yeewuunya ky'alabye. Bwe yasembera okwetegereza, ne wabaawo eddoboozi lya Mukama nti, Nze Katonda wa bajjajjaabo, Katonda wa Ibulayimu, era owa Isaaka, era owa Yakobo. Musa n'akankana, so teyaguma kutunuulira. Mukama n'amugamba nti, Isumulula engatto eziri mu bigere byo, kubanga mu kifo wano w'oyimiridde watukuvu. Okulaba ndabye okukolwa obubi abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okusinda kwabwe, ne nzika okubawonya. Kale kaakano jangu n'akutuma mu Misiri. Oyo Musa gwe baagaana nga bagamba nti ani eyakufuula omukulu era omulamuzi? Oyo Katonda gwe yatuma okuba omukulu era omununuzi mu mukono gwa malayika eyamulabikira mu kisaka. Oyo n'abajjayo bwe yamala okukola amagero n'obubonero mu Misiri, ne mu nnyanja emmyufu, ne mu ddungu emyaka 4.
oyo ye Musa oli eyagamba abaana ba Isirayiri nti Katonda alibaleetera nnabbi aliva mu baganda bammwe nga nze. Oyo ye yali mu kkanisa mu ddungu wamu ne malayika eyayogera naye ku lusozi Sinaayi, era wamu ne bajjajjaffe eyaweebwa ebigambo eby'obulamu okutuwaffe. Bajjajjaffe gwe bataayagala kuwulira ne baddayo e Misiri mu mitima gyabwe nga bagamba Alooni nti tukolere bakatonda abali tukulembera, kubanga Musa oyo eyatuggya mu nsi ey'e Misiri tetumanyi kyabadde. Ne bakola ennyana mu nnaku ziri, ekifaananyi ne bakireetera ssaddaaka, ne basanyukira emirimu gy'emikono gyabwe. Naye Katonda n'akyuka n'abawaayo okusinzanga eggye ery'omu ggulu, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ky'abannabbi nti, mwampeeranga nze ensolo ezattibwanga ne ssaddaaka emyaka 40 mu ddungu ennyumba ya Isirayiri, ne musitula eweema ya Moloki n'emmunyeenye eya katonda Lefani, ebifaananyi bye mwakola okubisinzanga, nange ndibatwala okusukka Babulooni. N'eweema ey'obujulirwa yali ne bajjajjaffe mu ddungu, nga bwe yalagira eyagamba Musa okugikola ng'engeri bajjajjaffe bwe baagiweebwa nga bagireeta wamu ne Yoswa bwe baali amatwale g'abamawanga, Katonda be yagobanga mu maaso g'abajjajjaffe okutuusa ku nnaku za Dawudi, eyasiimibwa mu maaso ga Katonda n'asaba okumunoonyezaawo okutuuza Katonda wa Yakobo. Naye Sulemaani n'amuzimbira ennyumba. Naye ali waggulu ennyo tatuula mu nnyumba ezo ezaakolebwa n'emikono, nga nnabbi bw'ayogera nti, eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange, nnyumba ki gye mulinzimbira? bw'ayogera Mukama. Oba kifo ki mwe ndiwummulira? Omukono gwange si gwe gwabikola ebyo byonna. Mmwe abalina ensingo enkakanyavu, abatakomolebwa mu mitima ne mu matu, mwe muziyiza bulijjo Omwoyo Omutukuvu nga bajjajjammwe, nammwe bwe mutyo. Nabbi ki gwe bataayigganya bajjajjammwe? Battanga abaasooka okubuulira ebigambo eby'okujja kw'omutuukirivu, gwe mumaze okuwaayo kaakano okumutta. Mwe abaaweebwa amateeka nga bwe galagirwa bamalayika, so temwagakwata. Awo bwe baawulira ebyo ne balumwa mu mitima gyabwe ne bamulumira obugigi. Naye bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'akaliriza amaaso mu ggulu, n'alaba ekitiibwa kya Katonda, ne Yesu ng'ayimiridde mu mukono gwa ddyo ogwa Katonda, n'agamba nti, laba, ntunuulidde eggulu nga libikkuse n'Omwana w'Omuntu ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Ne baleekaana n'eddoboozi ddene, ne baziba amatu gaabwe, ne bamweyiwako n'omwoyo gumu, ne bamusindiikiriza ebweru w'ekibuga, ne bamukuba amayinja. Abajulirwa ne bateeka engoye zaabwe ku bigere by'omulenzi erinnya lye Sawulo. Ne bakuba amayinja Suteefano bwe yasaba n'agamba nti, Mukama wange Yesu, toola omwoyo gwange. N'afukamira n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, Mukama wange, tobabalira kibi kino. Bwe yamala okwogera ebyo n'afa.